out a biggest ghetto corporate family in match in the Lucky City music straight away. The pigging gas them scatter owner King Kulumya Tida. Yeah man, SMX media straight away. Yeah man, Bobera Nekatona. Umtima teguvunda kaba kutise bajje ebisombu jayo sente bakunyigire mukasonda. Njaga eringa munnyo bwe banakwata nayo mukwano yajja kudduka bwe banaataddusa naye bajja musiba naye ate gwe bajja kusibako ogw'enjaga. Yabadde enjaga oba ensonga z'omuwala eyavaayo n'agamba si mumativu n'okwepiica. Ki exactly ekyasibisizza Tom D mu ggwanga erya Saudi Arabia yabaffe bamusibidde Mukomera ki bwino yenna mukuleetedde kyokka ate n'ano mu ggwanga erya Uganda omugagga Lwasa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yakisuze Mukomera Luzira. Ki ekyasibisizza ate omugagga Lwasa? Nkuleetedde details byonna ku stories abo abasibe ababiri be tulina olunaku olwaleero, Tom D n'omugagga Lwasa. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nera nenkwebaza gwagyekumirako nti bambi webale nnyo nnyini ddala. Nawe atanakubeera ng'osubscribinga bambi subscribinga onyigene ku notification bell eyo nga buli weteekayo story gwe ajja osooka okubeera nga ozifuna. Kurensonga stories affe unlike stories zola bawano ku YouTube channels endala ezaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweuka datawo asobola okubeera nga tagenda mungi ng'olaba stories affe. Ameka kusaba subscribing onigene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Ate gwe mukwano gwaffe alina embaga kwanjula oba omukolo gwonna ogw'ekika ekyenjawulo nga wandiyagadde videography ennungi oba abantu abakwata emikolo abalungi kubako enamba gy'oli mukulaba ku screen ebisigadde obitulekere. Ate gwe omuyimbi alina oluyimba olwa audio nga wandiyagadde okubeera nga olukolera video ez'ensonga nnafu nnyo nnyini ddala gwe kubako enamba gy'olaba ku screen ebisigadde obitulekere. Yes, eyo nga tuvuddeyo tutandikire waani? Tutandikire wa mugagga Lwasa, tutandikire wa Tom D. Amazima gali nti ebya Tom D biwanvu mukko katutandikire omugagga Lwasa. Kire ekikeesezza olunaku olwaleero omugagga Lwasa ate teyakisuze Mukomera Luzira. Ensonga ziri kuki? Ate ensonga nnafu okusinzira ku taito gituwa omuntu ono buli we tumwogerako. Kizibu ogamba Lwasa n'otagamba omugagga Lwasa oba omugagga w'e Masaka Lwasa oba omugagga w'omu Kampala Lwasa. Kyokka ate ensonga eziri mu kubeera nga zimutwaza Mukomera Luzira nsuubira nsonga nnafu okusinzira mbu erinnya lye liriko ekigambo omugagga. Yes, okusinzira ku information gye tuli mu kubeera nga tufuna wano ku SMX Media eraga nti Lwasa ono abanjibwa obukadde 18 15 tebuwera n'abiri mbu wakati w'obukadde 15 ne 18 zalemeddwa okubeera nga asasula okusinzira mbunneera information gye tufuna yazeewola. Kati omuntu aliko ekigambo ky'omugagga Lwasa oba Tycoon Lwasa ndaba nga obusente miliyoni 18 miliyoni 15 ntono nnyo compared ku n'essaako z'abantu ababeera bamwetoolodde. Omugagga Lwasa n'abamu balowooza si mugagga naye alina ekibaala. Yes, alina ekibaala tu alina n'ekyuma kikuba eŋŋano ekyuma akola eŋŋano buwunga akola obuwunga. So omuntu ono nira tabeera mwavu nnyo kiri awo. So on top of that n'okusinzira munira mugagga Lwasa amanyikiddwa ng'omugagga, that means abantu bakolagana nabo saako y'abantu babeera nabo ebeeramukko abagagga nga gwoyinza okukubira n'omugambo waayi sooka onyigira awo miliyoni 18 mpono anfuukidde ekizibu. Naye kyannaku nnyo nnyini ddala okulaba nti omugagga Lwasa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yakisuze Mukomera. Subscribing details tugenda beera nga tujja nazo nera akatambi k'omugagga Lwasa nga twalibwa Mukomera ke kano.
Eyo nga tuvuddeyo tugenze ku nsonga enkulu mu ggwanga erya Uganda ssaawa kati. Ensonga z'okukwatibwa kw'omuyimbi Tom D. Tom D ffenna tumumanyi obulungi obeera toli keen nnyo mu music oyinza omuyita alien skin ng'owulidde akayimba ke naye abantu bangi nnyo busabye obuyimba bwe nga balowooza bwa alien skin naye ate nga bwa Tom D yeekoledde erinnya n'era brand ye asobodde okubeera nga agikuuma naddala omuntu eyatandikira ku TikTok. Tom D yagenze Saudi Arabia naye amawulire ge twazeeko okubeera nga tufuna mbu Tom D akwatiddwa. Obutambi bwa mirundi ebiri obwakabeera nga buvaayo ku nsonga za Tom D. Akasooka akalaga Tom D mbu zabadde ensonga za njaga. Akatambi ako ngenda beera nga nkakuplayingira okuba gye katandikira paka gye kaggwera. Actually katusooke n'ako ak'enjaga then nkuleetera ak'omuwala ali mu kubeera nga mulumiriza ku nsonga z'okwepiica. Kati ensonga ziri bbiri. Ki exactly ekyakwasiza Tom D? Ensonga za kwepiica, ensonga za njaga. However, ye Tom D avuddeyo mu bigambo bye n'akakasa eggwanga mbu nabeera nga nkwatibwa oba mbu ntwaliddwa mu kkomera. Ebigambo bya mirundi ebiri. Omugaga Lwasa ye bamututte mu kkomera ne mmotoka ya prison n'emutwala mu prison mu kkomera. Naye ate Tom D agamba mbu okusinzira ku ye ensonga tezabaddemu njaga, tezabaddemu za kwepiica. Wabula bamwekengedde olw'enfaanana gy'afaananamu n'enviiri ze ne bamudetaini nga yabadde detention wabula tebamututte mu kkomera. Ebyo ebigambo bibiri bya njawulo. Ye agamba bamudetaininze wabula tebamututte mu kkomera. On top of that agamba yavuddeyo dda mu detention center gye yabadde akwatiddwa. Naye byonna byatomuddi nga tumaze okubeera nga tubiwulira. Kasooke nkulayingire akatambi akakasambu nsonga zabaddemu enjaga. Tusooke then to analyzing ensonga eno. Then oluvannyuma nkuleetera omuwala akakasambu n'ensonga zabadde za kwepiica. Bye bino. Njaga eringa munnyo. Bwe banakwata nayo mukwano yajja kudduka bwe banaataddusa naye bajja musiba naye ate gwe bajja kusibako ogw'enjaga. Mbegayidde twebeere mu baganda bange. Balisatimo okugenda mu maaso Tom D mukwate mu Saudi Arabia tetuliko wano. My account was banned. Nenga tubeere nga tumusabira Tom D ajja kuvaayo. Tom D bagenda muteeka direct ku kisaawe naye bagenda mukutika direct n'empinguze paka ku kisaawe Uganda ne ku mpingu era ayinza obbatuukako nga bukya bagenda bamutika na mpingu. Kati sente zabadde akozeewo bazimuwa nga bazimuwa batya bw'anaaba taziyinawo obw'obudde nga bamukwatiddewo bajja mutwala nga bw'ali era abatoosi babakola nti bakukwatanga bw'oli todda mabega nfune ssente zange engoye zange ogenda nga bw'oli mpaka ku mpingu Uganda. nze bansiba wiki namba mukomera bazimugyako tebalina kye bakuggyako buli kiki ogenda nakyo buli kimu ogenda nakyo tebalina kibanga kikyo. Eno si babbi babikuddiza naye ebyokudda emabega. Oluvannyuma lw'okuwulira ensonga z'enjaga embu ze zirina okubeera nga ze zabadde zikwasizza Tom D. Then omuwala ye yavuddeyo n'akakasa eggwanga ku nsonga z'okwepiica ye ne Tom D. Kyokka ate nga Tom D tumumanyi bulungi nnyo alina girlfriend we nera bwe bakola content bonna ku TikTok amanyikiddwa nga Agatha. Kano akatambi g'amazima doza ab'obwongo obunafu temukalaba then ab'obwongo obugumugumu mukko mujje wano eno sobole okubeera nga tu analyzinga ensonga eno naye nga tunabeera nga nkakuteerako banga sinabeera nga nkakuteerako bamika nkusaba subscribe nga nuko SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Guys, mbadde sagala kuvaayo kwogera ku kintu kino naye nga nze omwana omuwala neetaaga justice like girl child justice. Omwami gwe mulaba oyo bamwita Tom D. Amagye mumumanyi ng'omuyimbi. Before me meeting Tom D nalinga more respect cause nali nkimanyi mwami alina obuvunaanyizibwa alina omukyala era nga mumanyi nga nange omuyimbi. But Tom D alinayo performance ku H2O, it was African Mondays nga alinayo performance. So nali nva mu club ku H2O ngagenda mu parking. Tom yali just yali mu ku arrivinga. So na Peter like sasoka mutegeera but when I saw that car yali mu motoka ye ya red kyemanyi fena tugimanyi nendaba emotoka kuliko ne labels ze nemanya nti Tom D. So nengendayo nga omanyi fe abaana abawala ebiseera ebisinga twagala nnyo kuvimba like okubako ne bakyali baffe nga baserebu
sagana ningena nemubongako nemugamba hi nangama I'm Tom D namugamba I'm Joey nangama nice to meet you nangama can we be friends namugamba it's fine ngawo manyiti ngamanyi just it's gonna be kubera abakyali ekitegeera nemuwa namba yange netunyumya so time netuka nga alina okugenda okuperforminga nze neevaayo ku club because I was already leaving netuuka ewaka Tom nankubira the following day yali Tuesday nankubira nangamba it's Tom nemugamba ya kutegedde nangamba can we meet nemugamba it's fine nga omanyi omuntu meeting nemukola TikTok videos kuvimbamu kwelagamu kitegeera nengamba it's fine for this okay Team Agatha ngenda soka metondere for this but I just need justice Tom yankubira nengamba tu meeting nemugamba it's fine nampa venue gye tugenda meeting lako kwa WhatsApp hotel nali sigimanyi but nasobola okutuukayo nabulirizaako nentuukawo nemukubira mugamba nze ntuusewo nga sikulaba lwali lwaggulo nangamba no nange ndi mukubo nkolaki nzija nemugamba okay so I waited for some few minutes Tom najja bwe yajja nangamba tuyingire muda mu hotel kati nganze hotel nali sigimanyi naye okusinziira ku ye ekyali kiraga nti amanyiwo era sigwe mulundi gwe okusoosa okukola ki okwejjawo so netumeetinga netugenda mu hotel munda cause nali mulindidde wabweru so netwebuuzaako awo nga omanyi hayi yajja yekka mu motoka ye netugenda so n'abaako room gya openinga nze nga nze nali manyi it's gonna be just kwata video ku TikTok biki wetwameetinga nenyingira munda nali simanyi nti it's a room netuuka munda nga room so agenda olaba Tom jajjako ettaala like nali sikisuubira nali manyi to meetings just videos obanga batali nga mune respect y'amaanyi oso naye kimanya ina ani Agatha nga manyi tasobola kola kintu ng'ekyo ekyamazima nze muwala eyaviirako Agatha ne Tom D okuyomba ku live yaabwe but twatuuka mu room Tom D najjako ettaala netya nga omanyi era like ekituo kyobadde otamanyi natya nnyo nga neewuunya like era nga omuntu omukulu ettaala weggyibwako ekiddako oba okimanyi nga nze omuwala I am a girl nali sirina busobozi bwerwanako of course nga omusajja nsinga amaanyi naye Tom D ekintu kye yakola saali musanyufu nakyo yali yakaggyako ettaala nga nsemberedde awo nazuukukira mu kirooto bannange kirooto ekyo kyannuma nnyo kuba nali musanyufu ne kukiddako nali sagala missing eyo opportunity na Tom D bannange naye Tom D nja kufuna naye anyway guys mbagala nnyo Tom D ne Agatha big up